Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange era yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza tukutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo. Mpuuga yamaze n'alaga sayidi ye gy'agwa bulijjo. Yamaze tulaga sayidi bulijjo gy'agwa na bulijjo baakwera. N'ebiseera bwe yali ng'akyali mu kibiina kya National Unity Platform yali atuliira mu nkukutu ggwe mukwano gwange gwe ampuliriza ali eyo. Kati kyaddaaki yamaze n'alaga sayidi ye entuufu ne baakolera gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati awo Mpuuga w'alina okubeera era w'asaanidde okubeera gwe mukwano gwange. Nkwanirizaako nnyo ku Yogi Updates TV k'osinza okuba ng'otuwuliriza. Ngenda kuba nga ndukuviira ku ntono nkulage Mpuuga ebbanga ly'amaze nga yeekukumye mu kibiina kya National Unity Platform, nga yeebuzaabuza, nga yeefuula nti nno ali wamu naffe, ali wamu n'ekibiina naye nga kirumira mpiri bbiri gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kubanga ono kitegeerekese nti bbanga ddene abadde akolera mwami Yoweri Kaguta Museveni owatali wadde kubuusabuusaamu. Njagala nkutegeeze nti gwe agala otweyungako, genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba osobola otufollowinga, ojja kuba otwegasseeko bulungi nnyo gwe mukwano gwange. Abali emitala w'amayanja nammwe mbaanirizaako nnyo, mwebale kwekuumira ku mayingo gano aga Yogi Updates TV. Mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo mmwe abasubscribinze, mmwe abalikinze, abakomentinga n'abajja mu comment section nammwe mbaanirizaako nnyo, mwebale kubeerako nnyo. Kakati nno Mpuuga avuddeyo n'agamba ebigambo bya Muhoozi Kainerugaba bye yayogedde tebigenda musitoopinga kubeera nga ayogera, tebigenda musitoopinga ng'omukwano gwange ali eyo. Aclaiminga ng'agamba nti tebigenda bimusitoopinga kubanga yeenyigira mu kibiina kino ekya NRM atya, kubanga ajjukira bulungi Honorable Mathias Mpuuga era ono yaliko leader of opposition. Ayise engagement okubanga ayagala kwengeginga na kibiina kya National Resistance Movement ekya NRM, ng'agamba nti newankubadde ekibiina kisigala kiri powerful, kirina force ey'amaanyi mu Uganda, era y'ensonga lwaki ba opposition mbu balina okwakitinga wamu nakyo, balina okinterruptingamu okibeeramu okusobola okulaba nga bafuula Uganda mbu ennungi ye nga w'alowooza. Nze ngamba bino ebigambo bya bwewusa era kyamaze mutuulamu n'abanga ali awo n'asoberwa ewaka ne mu kibira n'abulwako gy'alaga n'asobola okuba ng'agamba kanzikakkanire mu kibiina kya NRM oba oli awo banampa obuddamu. Kati nze njagala nkubuulire mwami Mathias Mpuuga, ekibiina kya NRM kibadde kikwetaaga wali eri ng'oli mu opposition, ng'osobola okukikolera volongote eyo mu opposition, naye kati ke baakugobyeyo n'oba nga tolina waakudda, kati gwe alina obbeeguya onoonya, oli awo ofuuse ngomboze, oli awo obungeeta bubungeesi, kati gwe alina okwegayirira bafune we bakuteeka ku bbibiri awo osobole okuba ng'olina w'osinziirira gwe mukwano gwange. Ekibiina kya NRM kyenkubuuza okinoonyamu ki? Ng'oludde wakoze dda ekibiina ekikyo, walonkinze dda ekibiina kyo. Kino kye tuyita political failure, kubanga w'otuukira okugenda wa mulabe wo osabeyo amazzi, manya oba ogudde oba okkiriza oba owanise. So kaali akantu katono nnyo, abakulembeze baffe bino tubibagamba. Miliyoni 5 ezaamuzaalira leenya yandibanga omusajja ono yalyako ne miliyoni 10 tezaawera. Jjukira eri oziggyayo ng'olina b'oziggyirayo nga nawe oli waakulyako. Kwegamba enguzi awo weeberedde obubi ennyo, n'oyonoona political career yo mu ggwanga. Omuntu gwe twali tumanyi nga Kirimaanyi gwe toddako awo ne weefumiintiriza. Kale n'owa yalya kyali kyangu okuvaayo okubuulira eggwanga nakola ensobi ne yeetonda, naye mmwe ensobi zammwe muzifuula busungu. Singa tewavaayo kwataakinga kibiina, singa okyalinako w'oli yadde, naye kati oli eyo, kati onoonya n'ow'obuddamizibwa. Agamba NRM bali concerned nnyo ku future era n'awa emphasize ey'okwagala okukola dialogues okureducinga risk
ku potential regime eno mbwereme collapsinga eya mwami Yoweri Kaguta Museveni kati gyawaana be baana baliwo kubanga yesobola omusembeza omuwa ku bbubiro. Kaakati nno jjukira nti nno political landscape yabadde dividingiddwamu ne opposition era kyaliresultinze highlight tension eri bannayuganda. Mpuuga akomentinga agamba mu kaseera kamu political tension ng'emaze okuba nga eyimusibwa ng'era edividingiddwamu ne ruling party saako ne position functions. Newankubadde Mpuuga yasigala ali focused assuringa ng'agamba agenda kwengeginga nti engagement egenda kuba nga escalatinga political shows ng'omuli omukwano oba tujagale oba tugikyawe. Agamba mu NRM webanga bweri tutegeeza nti tulina gyengejinga tulina kugyetabamu kuba tetukyalina kyakkola. NRM webanga bweri tulina gyetabamu tulina gibeeramu gyengejinga kubanga tetulina kyakkola. Twetaaga cooperative dialogues okusobola okulaba mbu nga bo baddukanya eggwanga. Mu separate matter Mpuuga respondinga recent comment eya General Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti nno President Museveni's son suggestinze nti Mpuuga might be a presidential candidate Marshall. Mpuuga yagigaanye ng'agamba remarks eno. Mpuuga avuddeyo n'abiwakana n'agamba nti nno nze byenfokasinzeeko si personalities zange wabula okuddukanya eggwanga mu maaso naye ng'alina obusobozi okyayinza. Wanze nga ndabanga apondoose. Jangu mu comment section otangaze eggwanga ku ki ekigenda mu maaso. Jangu likinge, jangu sharinge. Gwe atanaakuba ng'osubscribinga genda mu maaso subscribinge gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti nno nkwagala nnyo wera.